Olwaleero enteekateeka y'okuwandiika ababeegwanyiza okwesimbawo ku bifo by'obwa ssentebe w'ebyalo ku kkaadi ya NRM wamu n'abo abaagala okukiikirira NRM ku byalo byabwe etandise ng'eno yakukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Mu disitulikiti ey'e Wakiso abaayo bajjumbidde enteekateeka eno nga babadde bagenda okwewandiisa basoose kuyisa bivvulu n'abawagizi baabwe okutuukira ddala ku kitebe kya disitulikiti y'e Wakiso ekisannyalazza eby'entambula. Ng'omu ku beesimbyewo Ssaalongo Kizito Salim asoose kufuna mukisa okuva ewa kitaawe olwo ne yeesamudde n'okwolekera ku kitebe kya disitulikiti. Omwogezi wa NRM mu disitulikiti y'e Wakiso Muwanga Lutaaya Elia ategeezezza nti enteekateeka eno eri mu byalo 720 ebikola disitulikiti y'e Wakiso ng'asiimye banna NRM abajjumbidde era n'akakasa nti ku mulundi guno beetegese bulungi nga basuubira okuwangula ebifo byonna ebyali byabatwalibwako ab'oludda oluvuganya. Yakubuuza nti biliyoni enkaaga mu mmeka akagudo ke Masuta kamalawo ssente mmeka abafuna maanyi oba abagwamu maanyi. Nolwekyo okuleka nga bezzeeko ku bikolwa bye bakola ekibiina kijja kweyongera amaanyi naddala okuwuliza abakulembeze b'ekibiina. Ssaalongo Kizito Salim nga y'omu ku beewandiisizza okuvuganya ku kya ssentebe wa NRM Essumbwe wamu ne ssentebe w'ekyalo ayogedde ku bifo by'agenda okuvuganyaako n'ensonga ezimuleese okwesimbawo. Ono ategeezezza nti azaaliddwa mu NRM era nga wakukolera abantu be kuba ebintu ebibaweerezebwa okuva mu gavumenti tebibatuukako olw'abakulembeze abatamanyi kyakukola omuli n'abo abasusse okwenyigira mu kibba ttaka. Obwalo ku gavumenti mu kyalo kyaffe tusobole okulaba ng'ekyalo kyaffe nakyo kyeyaganya mu gavumenti eno. Ku kyalo kyange ekitange ekiweze kitemo nga bw'oyogera ku NRM bayinza n'okwagala okutema kitemo naye nga kikyaliwo. Ye RDC w'e Wakiso Justin Mbabazi asabye abavubuka mu ghetto okufuba okulaba nga bafuna endagamuntu n'abanjulira n'enteekateeka y'okukyala kwa President Museveni era n'abasaba okubaawo okumwaniriza. Tutandika mu April ennaku z'omwezi 24 muli baddembe okuleeta bakadeti bonna abaagala basobole okuvuganya n'obusikaawe oba banaabasi. Ate yo mu disitulikiti ey'e Mukono abaayo basazeewo okutuuza abantu abavuganya ku bifo ebimu basobole okukkaanya omwalekere munne nga kino bakikoze okwewala enjawukana mu kibiina ng'ensinkano ewumiddwamu abakulira olukiiko olukulembera abakyala mu disitulikiti eno ng'eyindidde ku City Side Hotel e Mukono. Ssentebe w'abakyala mu disitulikiti eno Esther Nakyaze Baroma akuutidde abakyala okwewala okwerwanyisa wabula bakkaanye ku bifo bye balina okuvuganyaako era n'alambulula ku kigendererwa ky'ensisinkano eno. Abakyala beegayiridde mwenna olwale bulanga omukyala munna awangu n'ayitawo ne mukamyufu n'ayitamu omukyala tugenda kulwanyisa muno ate toddayo kuddayo independent kumulwanyisa wabye ebimu ng'ebibadde nga bitulemesa mu NRM. Ye Sarah Kasada nga ye ssentebe w'abakyala mu Women's League asanyukidde enteekateeka eno ng'agamba nti yakubayamba okumanya ebiruma abakyala n'okubasobozesa okuwangula mu kalulu k'omwaka ogujja. Ogenda kutuyamba okumanya obulumi buli ludda wa tusobole okuba nti tukwasiza awamu ate nakana akalulu akajja tuleme kaluzinga kuba tulina abakyala bangi abasobola oba beesimba ku mainstream. Juliet Nassuna Kalulu okuva mu ofiisi ya ssentebe wa NRM e Kyambogo agamba nti kino kyakubayamba okumanyisa abakyala ku nteekateeka za NRM ng'ategeezezza nti bakusigala nga basisinkana abakyala bano n'ayogera ne ku ntalo eziri mu NRM zagamba nti zibaddewo kuba emikono gy'abakulembeze gibadde misibe. Wabaddewo okulwanagana mu NRM naddala mu Mukono disitulikiti. Nze nja kukyogerako nti kivudde okuba nti obukulembeze bubadde buludde bannamukono oba ensi yonna Uganda erudde nga letufuna obukulembeze bwa NRM bupya. Yensonga lwaki tubadde n'okwekuba n'okwesika nti bingi ebitakoleddwa mu Mukono naddala mu NRM bana NRM balekeddwawo. Ate yamyuka ssentebe wa NRM mu Mukono Alhaji Haruna Semakula agamba nti beetegese bulungi era nga ku mulundi guno baakuwangulira waggulu n'alabula abagala okutaataaganya akalulu nti kakubajjuutuka kw'ossa n'abalonzi abajja ku beesimbyewo ensimbi ng'agamba nti ku mulundi guno tekigenda kusoboka. Okukaluubiriza abantu abagenda obaweereza kibi nnyo okuddira omukulembeze agenda okukukolera oba okusakira n'atandika kusooka kwegula kitegeeza nti si muweereza wabula ye yakugula yagenda yeyimalira ebiki tajja kufa. Nze Aniti Namatovu ne Hinza Wedde ku Lakes TV agaleero.